buvumiridde ebikolwa eby'obukambwe n'okutulugunya ebikolebwa ku bantu abavuganya ku bifo eby'enjawulo ekireesewo n'obusambatuko obulabwako akadde kano. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga bw'abadde ayogerako eri bannamawulire wano ku mbuga ya Buganda enkulu Bulange Mengo agambye nti gavumenti esaanye kumenya mateeka nga yeekwasa nti eteekesa mu nkola amateeka ag'okulwanyisa ekirwadde ki COVID-19 so nga ate bannakibiina kya NRM ebattira ku liiso. Ng'Obwakabaka twagala ddembe, twagala mirembe mu Uganda. Naye tetusobola kuba na ddembe nga tulaba ttemu, nga tulaba omukka ogubalagala. N'ebikolwa eby'obukambwe. Era ebikolwa eby'obukambwe n'ettemu biteekwa okukomezebwa. Kubanga byongera kutabangula ggwanga, tebiritereeza. Kati emikutu gyonna egy'ensi zonna gyogera ku busambattuko obuli mu Uganda. Gavumenti egamba nti egezaako kutangira kirwadde kya ssenyiga corona. Ekyamazima obulwadde obwa ssenyiga corona oba COVID-19 bwa mutawaana nnyo. Naye tekitegeeza nti abo bonna abatagendera ku mateeka ga kisawo balina kuyisibwa nga nsolo za ku ttale. Mukuumaddamula Charles Peter Mayiga agambye nti weewaawo ebitongole by'ebyokwerinda birina obuyinza okukwasa amateeka kyokka ate tebiteekeddwa kugamenya bumenya. Mu buufu bwe bumu obwo ekibiina ky'amawanga amagatte kigambye nti kyetegereza bulungi n'eriiso eryogi embeera eri mu Uganda era kisabye ebitongole bya kuno ebikuumaddembe akakiiko k'ebyokulonda n'ebibiina by'obufuzi okugonjoola embeera ey'ekinyoolankotezeewo mu Uganda n'okulaba nti Uganda ebeera n'okulonda okw'emirembe okw'amazima n'obwenkanya. Stefan Dujarric omwogezi wa Ssaabawandiisi w'ekibiina ky'amawanga amagatte bw'abadde ayogerako eri bannamawulire ku kitebe ky'ekibiina kino ku mbeera eri mu Uganda agambye nti kya mugaso nnyo ebitongole ebikuumaddembe byonna mu Uganda okuwa bannansi eddembe lyabwe era bigoberera amateeka. Stefan Dujarric agambye nti abantu balina eddembe lyabwe ery'obwebange okulaga obutali bumativu mu mirembe awatali basirikale kubakuba ku nsoloboto singa babeera n'ensonga yonna gye beemulugunyako. Stefan Dujarric agambye nti ebitongole by'ebyokwerinda okukozesa eryanyi ku bannansi kyeraliikiriza nnyo ekibiina ky'amawanga amagatte. We've been following, I think, the developments around Uganda and the the presidential campaign. I think it's very important that state institutions, particularly security forces, act in a manner that respects human rights and the principle of the rule of law in order to for an inclusive and broad participatory political and environmental process. We will be following up more closely on the latest developments, and I think it's important that all parties and political actors and government leaders work in a way that will ensure a peaceful election. Bannaddiini abatabiba olukiiko lwa Interreligious Council of Uganda batabukidde abasirikale olw'okulemererwa okukola obulungi omulimu gwabwe wabula ne beerimbika mu kukwasa amateeka ag'okulwanyisa ekirwadde ki COVID-19 ate okutulugunya bannayuganda. Bano basinzidde ku kitebe kyabwe Mengo mu Kampala ne bakola okutanya ab'ebyokwerinda olw'okukozesa eryanyi erisukkiridde ku bannansi. Dr. Joseph Serwadda akulira enzikiriza y'abalokola agambye nti bannaddiini si baakusirika busirisi ng'ebikolwa ebityobola eddembe ly'obuntu byeyongera mu ggwanga lino era ne basaba akakiiko k'ebyokulonda okusitukiramu ku nsonga eno ate bunnambiro. Tetusobola kwerabira gye tuvudde n'obusambattuko obuva mu by'obufuzi ebibadde bibaawo. Ate tuli bajulirwa ku bantu abatulugunyizibwa abafudde n'okuyisibwa obubi mu kampeyini zonna eza luno ezitannaweza na mwezi. Ffe twagala obwenkanya okweyogerera okwesalirawo n'okubeera obulungi. Ebizibu bye muyitamu mmwe abasirikale tubiraba era tusobola okufumiitiriza obuzibu bwe mulina naye bw'osoma ebiragiro bya COVID tulaba nga abakuumaddembe muyise nnyo ku mateeka n'entegeka z'obuweereza bammwe n'ekyabalagibwa okukola. Naddala etteeka lino bayita 209 ab'amagye temukyalikwatira ddala. Kituluma nno okulaba nga ate nammwe abapoliisi etteeka lye bayita 2011 akatundu akokusatu ekyo kibalemedde ddala. Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda kitaffe mu Katonda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu alabudde nti enkozesa y'ebisse mu Uganda esusse wabula n'asaba babengawo okuteesa okugonjoola obuzibu obw'engeri yonna. Emmundu n'ebirala byonna tebirwanyisa nsolo wabula muntu yalwanyisa muntu munne. Alina abantu okwebba n'okukola ebikolobero. Ffe nga abakulembera enzikiriza ekituleese wano
kwe kujukiza abantu obuvunaanyizibwa baffe okubasabira okubayita abantu basseeyo omwoyo buli muntu okussaamu n'ekitiibwa newankubadde agwa mu paati ya njawulo oba kkala ya njawulo ffenna tuli bantu tuli bannayuganda era tusaba abantu bakati buli muntu asseemu n'ekitiibwa Uganda ebaddewo ebbanga ate si yakuvaawo. Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Dr. Cyprian Kitolwanga asabye abakwatibwako okutandika okusomesa bannayuganda okugoberera ssemateeka nti kubanga abantu abamu beerimbika mu kugoberera ssemateeka ne batulugunyizaamu abantu abalala olw'obutamanya. Mutandike okutuyigiriza ebiri mu constitution ebitukwatako ng'abatuuze ng'abakubi b'eddembe ate ne gavumenti okutwalira awamu. Naye kirala tubeere nga tujjukira okwegayirira bannange. Moto y'eggwanga yaffe ennungi nnyo olwa Katonda naki awo tuleme kwerabira Katonda tuli ekyagamba tuteeke mu nkola ate n'eggwanga lyaffe tuliwe ekibi kisaanidde kuba ekyennaku ebyabaddewo eggulu ensi yonna yabirabye. Omulabizi w'ennamirembe ekitaffe mu Katonda Wilberforce Kitoluwalira asabye akakiiko k'ebyokulonda okuyimiriza okunoonya obululu kasooke katereeze ebitatambula bulungi. Embeera eno eraga nti okulonda okusuubirwa tekujja kubeera kwa mirembe n'akatono obanga kaakano tutandikiddewo nga tukyanoonya bunoonya kalulu. Kyekubiira nga n'abamu battirwa ku liiso ate abalala ne banyigirizibwa kivumirirwe n'amaanyi. Era obanga kisoboka bannaffe ab'akakiiko k'ebyokulonda campaigns zisooke ziyimirizibwe kubanga kirabise nti enjuyi zonna tezisobola kugondera amateeka ga byabulamu n'okwewala ekirwadde ekya COVID-19. Bano era baagana n'abantu bonna abakwatiddwa bayimbulwe bunnambiro sinakindi okutwalibwa mu mbuga z'amateeka bawozesebwe era bafune obwenkanya. Akakiiko akulira ebyokulonda mu ggwanga Electoral Commission kasazeewo okwogerezeganya n'ebitongole byonna ebikwatibwako ku nsonga z'okwata omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama Mujenyi mu kiwandiiko ky'afulumiza alabudde abawagizi bakomye okwekalakaasa bakakkane era beewale okulwanagana n'abakuumaddembe. Olunaku lw'eggulu abeesimbyewo ku bwa pulezidenti okuli Major General Greg Mugisha Muntu owa ANT ow'ekisinde ky'ebyobufuzi ekyakisoboka Lieutenant Henry Tumukunde Kakurugu n'abalala bayimiriza kampeyini zaabwe okutuuka nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ayimbuddwa. Wabula Simon Byabakama awabudde abakulu abo okuwandiikira akakiiko k'ebyokulonda mu butongole bakategeeze ku nkyukakyuka mu pulogulaamu zaabwe. Omulamuzi Byabakama akikkaatiriza nti akakiiko k'ebyokulonda tekalina munnabyabufuzi yenna bwe kagenda kukkiriza kuba nkuŋŋaana ezisusa abantu 200. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asabye abantu ba Buganda ne Uganda yonna okutwaliramu okwongera amaanyi mu kuuma obutonde bw'ensi nga basimba emiti okuuma entobazi ebibira n'ebirala naddala nga babangula bamusaayi muto bamanye obuvunaanyizibwa bwabwe ku nteekateeka eyo. Bino Katikkiro wa Buganda abyogedde asisinkanye Disitulikiti Gavana atwala Rotary mu Uganda ne Tanzania Rosette Nabumba Nayenga wano ku mbuga Bulange Mengo okwongera okunyweza enkolagana wakati w'Obwakabaka ne Rotary. Abantu bangi era mu nsi nnyingi bwe bavumbula ebyobugagga eby'omu ttaka oba mafuta oba zaabu oba kikomo babuguma era naddala mu nsi zino ezikyakula ebyobugagga ebyo eby'omu ttaka babijjayo ne bafuna ssente ate ensi neefaafaagana neggwawo. Tugambe mu Nigeria ekitundu kye bayita ekya Delta amafuta bagajjayo obutonde bw'ensi bwonna ne babutattana. N'olwekyo ffe bannayuganda tulina okukuuma obutonde bw'ensi n'amaanyi gaffe gonna tukuume ekyobugagga ekisinga obukulu kubanga bwe butonde bw'ensi n'ekikula ky'ensi yaffe. Okukuuma ekyobugagga ekisinga obukulu tetwetaaga bintu binene nnyo. Rosette Nabumba yeebazizza emirimu egikolebwa Obwakabaka bwa Buganda okukulaakulanya abantu b'omutanda era agambye nti ng'oggyeko okukuuma obutonde bw'ensi bakwesigama nnyo ku nkulaakulana y'abakyala. Omwaka guno twayongeramu puroguramu eyitibwa Rotary Roses Program nga tutunuulidde nnyo abakyala nga tugamba abakyala bano bezzizaamuko emabega tebavaayo bulungi kujja mu bukulembeze ate nga bwe babeera abakulembeze babeera bantu balungi nnyo era batambuza emirimu mulungi nnyo. N'olwekyo ne tukubiriza nga Rotary program
egenda okukulaakulanya abavubuka abawala n'abalenzi n'abakyala to get leadership skills. Omukwanaganya w'Obwakabaka ne Bannarotary era nga ye mumyuka wa Sipiika w'Olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Ahmed Lwasa agambye nti bingi ebituukiddwako mu mukago guno ogwatandika mu 2018. Gwe twogerera ano ssebo Katikkiro nga emiti egisoba mu 8 gyasimbibwa mu bitundu ebyenjawulo era twebaza nnyo Rotary Clubs bwe tukolagana nazo nga Rotary Club of Kampala Wandegeya yasimbira ddala emiti mingi mu Lubiri yuze ennaku zino nga tuli ku mukolo gwa bulungi bwansi baleeta emiti era ne gigabibwa egya Nansangwa. Tusimba emivule, tusimba emisizi n'emiti emirala egisingawo. Munnakibiina kya National Unity Platform era akwatidde ekibiina ekyo bendera ku kifo ky'obwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu ayolekedde okusula mu kaduukulu ka poliisi e Nalufenya ekiro ekyokubiri. Bwe buwungeredde nga Kyagulanyi abadde akyali mu kaduukulu era tatwaliddwa mu kkooti eyiga nga bwe kyabadde kisuubirwa. Bannamateeka be ne bannakibiina kya NUP n'ebibiina ku ludda oluvuganya gavumenti ebyenjawulo basiibye ku poliisi e Nalufenya okutuusa lwe bukunidde nga tewaliwo nteekateeka nnungamu ya kumutwala mu kkooti. Bannamateeka bano okubadde Nalukoola Luyimbaazi, Gattako Muwadankunnyingi ne Benjamin Katana bategeezezza nti singa n'olunaku lw'enkya omuntu waabwe tayimbulwa baakuddukira mu mbuga z'amateeka. Lunaku olw'enkya manyi zijja kuweresera essaawa 48. Bwe zinaaba zimaze okuwera essaawa 48 nga tebamututte mu kkooti. Kugenda mu kkooti tusabe ekiragiro kye bayita unconditional release nga tusaba kkooti emute nga tewaliwo kakwakulizo konna kubanga ab'obuyinza abafuga kuno balemereddwa bwe babanga bamukutte nga waliwo ensonga emuvunaanywa baali badde bamututte mu kkooti. Omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kasese nga munnakibiina kya ANT Winfrey Kiza ategeeza bannamawulire Nalufenya nti Parliament bazze basaba okwongezaayo okulonda okutuuka ng'embeera eteredde naye nga tebafaayo nga kyekivuddeko n'emivuyo nga gino. Ffe boolaba wano tuli mu palamenti y'eggwanga tetukolangako amateeka gagamba nti omuntu bw'aba amenya amateeka ga COVID bamutwale mu kkomera. Tekiriiwo. The best they could have done possibly is to take him to our government facility. Dwaliro bamukebere oba alina COVID oba ne. Naye ebyekomera eye Nalufenya ebyo tebyalimu ate tetubyogerangako. Simanyi lwaki omuntu gwe balaba nti amenya amateeka aga COVID ate ne bamutwala mu kkomera naddala eye Nalufenya. Yo eyiganga omulamuzi wa kkooti Josephine Nakato aliko abateeberezebwa okwenyigira mu kwekalakaasa okwabadde mu kibuga eyiganga eggulo basindise ku alimanda mu kkomera e Buseesa okutuuka nga 24 omwezi guno. Bano babadde 33 nga kuliko n'abaana abato 2 wabula abato bayimbuddwa akakalu ka kkooti. Ebyo nga bikyali bityo mu disitulikiti y'e Masaka bannakibiina kya National Unity Platform abasukka mu 7 nabo bakusula mu nkomyo ekiro ekyokubiri nga kwe kulina omubaka Mathias Mpuuga Nsamba Florence Namayanja Dr. Bedi Bwanika Evans Kanyike n'abalala abakwatiddwa olunaku lw'eggulo. Mu ngeri emu poliisi e Masaka n'olwaleero ekutta abantu basukka mu 100 ku bigambibwa nti beetabye mu kwekalakaasa. Okunoonya obululu ku ntebe y'obwa pulezidenti olwaleero kukomekkerezeddwa olunaku olw'ekkumi lukomekkerezeddwa mu kiseera nga bamu ku ludda oluvuganya gavumenti bakyali mu keediimo olwa munnaabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera mu nkomyo. Munnakibiina kya NRM era omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni Tibuhaburwa agambye nti mu bitundu by'eggwanga wakwambalagana n'abaakoze effujjo ku bannakibiina kya NRM bitundu by'eggwanga ebyenjawulo omwabadde n'okwonoona ebintu ebiwerako eggulo n'olwaleero. Those who have been attacking the NRM people in the Kampala area, they will soon lose that appetite. You will see a uniform of NRM and you feel you cannot touch it. You don't have appetite to touch it. Even if they leave it abandoned there, you will not touch it. Because they have entered an area we know very well of fighting, that's up to them. Whoever started it will regret. So some of these groups are being used by outsiders who don't like the stability of Uganda and the independence of Uganda, but they will discover what they are looking for. Mwami Tibuhaburwa akinogaanyiza nti si wakukkiriza bantu batalina kibakoledde eggwanga kulyezza mu ngeri gy'ayise ey'okuwuddisa bannayuganda kyokka n'akakasa nti okulonda kulina okubaawo okumalawo ebyogerwa nti amaanyi gamuwedde.
asuubizza okukola oluguudo lw'Emoroto Kotido lutuukira ddala ekidepo okwanguyiriza abeeyi entambula. Wabula newankubadde biri biti abalala abava ku ludda oluwabula gavumenti okuli General Mugisha Muntu, General Henry Tumukunde, Gataku Norbert Mao bakyayimiriza kampeyini zaabwe era nkulu okunoonya akalulu nga abalala basibe. Wabula ye Nancy Kalembe Linda omukyala yekaali mu lwokaano asibye mu bitundu by'e Sironkombaale ng'amaliriza mu bitundu by'Ekkuumi ate muna FDC Engineer Mulyati Oboy abadde mu disitulikiti y'e Nwoya ne Amuru munnamawulire Joseph Kabuleta asibye mu Bukedea n'Ekkuumi.